mu lukiiko lwe to go in parliament. To go in parliament. Ekyo kyekirooto is my dream. To go in parliament. To go in parliament. Ekyo kyekirooto kyange. Ekyo kyekirooto kyange. Yingira parliament. Kinajagala. Nze n'omusaala ne bandi gututte gwonna naye nga ndi mu parliament. Nga ndi mu parliament. Kyekirooto kyange. Bokayimba musajja muno wona akaaba amaziga ku screen. Ndeka. Ate oseka. Ndeka. Gwanga. Honorable kyekikuwa obukakafu nti gwe kaadi ogiina mu 5 wagifunye dda. Ekimpa obukakafu nti eyo kaadi yonna gifunye dda. Mukama wange gwawundi yonna genda Nansana division. Jukira ndi ssentebe w'ekyalo. Ndi sitinze buli kyalo kyonna buli wamu ne bassentebe b'ebyalo bonna bagamba komanda ffe tukusabira busabizi ne 40% eri ku kitebe nayo gikole ki genda Busukuma division buli kyalo buli wamu wotuuka komanda Engineer Stephen Kawu kumala okufuna obukulembeze badduka babulawo lutandika kunoonya toba MP namba kyo tumusanga nze siri wa kunoonya nze abantu bagenda kuba bekanga n'okwekanga nga batuuseeko abaali akisa waliwo kibayita okwagalwa Nansana enjagadde ziganira wallahi baganye jimpa nabagamba mwagala kale nzijeko gundi nga kutegeera kibayita NUP nga tewali ansinga kwagala Robert Kyagulanyi Sentamu sebo nze 2021 twakiriza sebo nze najja mu people power nalina ekisinde kya yenga entebe y'omwami ezezaako byonna nga tewali bakwogerako lwakiro baako woteeka sente abantu basobole okwogerako ekinjogezaako gemaanyi nga tasiina wenteeka sente butalevu nga nyingira wali nga tunoonya ekifo ky'obwa president okutalaga gwa Nansana municipality twagala buyinza twagala Robert Kyagulanyi Sentamu mitembo eno bagikumye Honorable Kawesi bagamba bugambi genda gwono ne 40% y'okuki ground wagimaze yingira Gombe division buli kyalo ne basente bonna bagamba geno no nebunonyi 40% yingira Busukuma yingira Nabweru yona kyekimu so kikyengezaako okugamba nti nabuutikidde dda Nansana municipality yonna ate kali ne zino 40% Mukama Katonda ali ku luyi lwange sisuubira nti waliwo ekibuzo ekigenda okumbuuzibwa mbere nga siina ansa yakyo wakati nga kaadi eno bagikumye Honorable bangi boogera ebigambo ebingi kaadi eno bwebanga kale si kugikumma nga bawadde omuntu omulala ebigambo bino wammanga abantu batera obyogera yaguliridde yawaddeyo sente bavayo ne boogera bwe batagikuwa kyekiddako komanda Engineer Stephen Kawesa one tenyagala osooka okutegeeza nti ffe twagala buyinza nze komanda wa Nansana municipality twagala buyinza twagala Robert Kyagulanyi Sentamu mitembo nga tudde mu ntebe twagala Uganda empya olina ky'oyinza okumbuuza ekiyinza okutagalamu nti siri mulwanyi enfana kakati ebigambo ebyo by'owulidde bamuyita Engineer Kawesi ebigambo by'owulidde ebyo yabyogera ng'ennaku z'omwezi 15 Septemba 2025 omwaka oguwedde twali ku kitebe kya NUP nze mwenyini ayogera wano nze namukolako interview eyo ngini yonkoze otya kuwanga wangamba oli mahogane ebigambo ebyo by'owulidde Engineer Kawesi yabyogera ng'ennaku z'omwezi 15 omwezi ogw'omwenda 2025 nga bakola vetting okusunsula ku baanya bagenda okufuna kaadi okwatira ekibiina kya NUP mu Nansana municipality era ekifo ekyo jjukira kyaliko musajja mukulu Ibrahim Mayanja abangi gwemanyi nga Big Eye Big Liso naye yali ayagala yegwanyiza kaadi eyo era kaadi eyo yaliko Zambali Blasio Mukasa munamawulire munnaffe kaadi yagifuna era kati wetwogera yalondebwa okubanga ye mubaka wa Nansana municipality ebigambo bw'owulira ebigambo ebyo mukulu ebyayogera oyo ng'owulira mu mativu
n'atugamba namubuuza ne mubuuza musajja kaadi we batagikuwa kaadi we utagifuna kekiddako nangamba kati ekiddako esitifuna kaadi twetaaga Kyagulanyi mu buyinza ebya kaadi wabiganye twetaaga Kyagulanyi mu buyinza sijja kufaayo baki naye kaadi yo nkikakasa njirina eyo gye bayita few moments later ebyo ebigambo by'osoose okuwulira awo wali mu kusooka nkuzanyiddeko ngenda kudda mukakuzanyireko leero badde ku show ku Sanyuka TV ne Happy Powers ne muganda wange Solomon Kayemba Solo bamukuba akalulu ebukoma nsimbi naye teyaddayo naye kaadi era baali bagimuwadde ebigambo lwaki tubikomezaawo bino omusajja mukulu ono avuddeyo agamba nti yakwata ssente ze nnyingi n'aziteeka mu kalulu agamba nti ne kaadi yagulangule yasasula obukadde 600 alumiriza nti omukulembeze Kyagulanyi yamugamba akasente kaleete era n'amusindikira omuntu n'akima akasente ako nti kaadi yagulangule bwagatagatamu sente zateeka mu kalulu ziri mu bukadde nga 600 n'omusobyo era bw'abadde kusanyuka olunaku olwaleero ekisinza omukaabya dream ye yonna yali shattered dream ye ekirooto kye kiri kimu kugenda mu parliament okyegedde ekirooto kyali kimu kugenda mu parliament tetumanyi bali agenda mu parliament kukiikirira abantu oba just kufulfillinga dream ye ey'okugendako mu parliament njagala nsooka enziremu kuzanyira akantu kano nga abadde akaaba ku seeti okwe kwabadde abaddeko ne Kayemba Solo ye mbaka wa Bukoma Nsimbi East ndowooza embasa erabidde mujja kuntereezaamu ab'e Bukoma Nsimbi temunyiige temulowooza nti bannaye kali ku TV tekabimanyi please nange byemusijja kutegeerera nsi yonna byemutegeddeko mubitegeere njagala nziremu kuzanyirewo akantu kano owulire dream y'omukulu ono yali ki eri bweti is my dream to go in parliament ekyo kyekirooto kyange ekyo kyekirooto kyange yingira parliament kinali njagala nze n'omusaala ne bandigututte gwonna naye nga ndi mu parliament kyekirooto Laba Kayemba musajja muno wona akaaba Amaziga ku screen ndeka ate oseka tebwa nagamye kaakati waliwo ekibuuzo kye babuuzizaawo na Laba Kayemba nti munno ali mu kaaba ate kyokka gw'oseka ne bannaye Kayemba njagala owulira ekyazzeemu nga bamubuuziza omunno ali mu kaaba ate gw'oli mu kuseka sooka owulire nve ku programu eno ekirooto kubanga ddembe lyange kati ye eddembe ly'okukaaba nze lwaki bwenseka nange teriba ddembe lyange because ono ye okuseka kyanjawulo nnyo n'okukaaba byanjawulo biri opposite kakati akaaba nse ate enseka akaaba ate nze nseka opposite y'okukaaba is laughing not so kuseka opposite y'okukaaba kuseka kati ye akoze ekiri opposite agambye nze nkoze ekiri opposite oli akaaba ate nze nseka ate nze ndina ku musango kiyinza okuseka njagala oddemu owulire wano munno akaaba ate gwe oli mu kuseka ye eddembe ly'okukaaba nze lwaki bwenseka nange teriba ddembe lyange because ono akaaba Amaziga ku screen ate oseka tebwa nagamye nve ku programu eno kyekirooto kubanga ddembe lyange kati ye eddembe ly'okukaaba nze lwaki bwenseka nange teriba ddembe lyange because ono ye okuseka kyanjawulo nnyo n'okukaaba byanjawulo biri opposite kakati akaaba nse ate enseka kati gonga nze nseka byange
kati gongana okuseka. Why are you not trying to understand him? Ensonga zena zikunyonyedde bulungi naye nganya okwogera ku bintu bye kakati go yagala okunzaayo omusajja eradde mwakaabe nze mbadde nsaba wanimbuuziza ensonga zange kuba omukulu agambye teyagala ndigere ku nsonga ze ssente ze muveeko toyagala nzireera akaabe kwetuukowa omusajja mukulu kaaba omusajja agala kuyingira paalamenti mu ngeri yonna gyayingiramu oba bakole batya. Kayemba okumanya Kayemba naye simanyi Kayemba agambye omusajja agala kuyingira parliament oba mu ngeri etya mumuleka ayingire parliament oba okitegeera kuba Kawesi yagamba nti dream ye kuyingira parliament oba ayingidde atya oba ayingidde yatya kati nze wanondetere ekiteeso malo teke nesimu kuchaja wanondetere ekiteeso abavunanyizibwa ku kukyaza abagenyi mu parliament tuina amasomero agamu nga bateekateeka trips z'abaana bamanyi n'okujja ne bakyalako mu parliament abamasomero munansa no mukimanyi mulimu amasomero agaleeta abaana mu parliament ne bakyalako mu parliament ne babulira ku bigambo ne balambulako ku parliament ne bogerako ne speaker ebanna enesaati yo obulago nga bunene yavaawa mazeeko emirembe Kawesi n'agamba nti ate omwavu anjogeddeko kakati abaleeta abaana mu parliament abamasomero nze nina ekiteeso ekigamba nti olunaku lwa triple mbamunaaba mutegeka sibaba Kawesi ataakaaba ate bwalaba bino olunaku lwe mbamutegeka trip y'essomero mufune ku kaseera muyite ku mubaka waffe eyammibwa kaadi wa Nansana municipality Kawesi engineer Kawesi mumuteekeko ku baana abo agire mu baana b'essomero agende alambuleko ku parliament wabi si wabi atuleko mu parliament ekiroto kyakugambye bali bate mubitegedde bulungi ekiroto kyange kugenda ku parliament ekiroto kyange kugenda ku parliament inze nina ekiteeso ekigamba bekikwatako speaker right honorable triple Amongi tubadde tusaba oba ne deputy speaker Tayibwa tusaba tufuneyo akaseera waliwo abantu nga Kawesi banze parliament sina kinetage na covering parliament emyaka 4 nga munamawulire kati sina kipya kyengenda kula mu parliament waliwo abagala okujja kulambula parliament mbadde nsaba omukulu ono tukole entegeka tumutwaleko mu parliament agende ku parliament because bwowulira ebigambo bino njagala nkuddizeeyoko bwowulira ebigambo bino wulira wano is my dream to go in parliament ekyo kyekirooto kyange is my dream to go in parliament ekyo kyekirooto kyange ekyo kyekirooto kyange yingira parliament kinalijagala nze n'omusaala ne bandigututte gwonna naye nga ndi mu parliament kyekirooto kyange Kayemba musajja muno wona akaaba Amaziga ku screen ndeka ate oseka kyobola nagambye ndooza muwulidde ekirooto ky'omukulu kugenda mu parliament kati wano wembadde ngambira bekikwatako bonna omusajja ono tufune engeri gyagenda mu parliament yagambye nti
ne batandi muwadde musaala nze nne ekitose ekirala ekigamba nti Zambaali gweva mu parliament osigale ng'osasulwa omusaala kwa Zambaali gwe bawa kaadi era n'awangula ekyomubaka wa Nansana municipality funa engeri gy'odda ebbali oleka omukulu yagenda akiike nga gwe gw'ofuna omusaala akati omusaala ne wandi gututte ekyoto kyange kyakubeera mu parliament naye kituzaayo wali ebigambo by'omukulu ono jjukira wakati nga ayagala ofuna kaadi eno waliwo abali bagamba nti omukulu ono mbega oba okitegeera nti omukulu ono mbega era nakimubuuzaako waliwo ebigambibwa nti oli mbega mu kibiina ki NUP mu interview eno tudde mukijulize bulungi nnyo nkujjukiza nti eno interview nagikola 2025 mu mwezi gwa September zali na mwezi 15 nga bali mu vetting yaba genda okwatira NUP flag mu bifo ebyenjawulo njala tudde mutuulirize wano butale bunga nyingira wali nga tunoonya ekifo ky'obwa president okutalaga eggwanga Uganda amaanyi gange gonna ge madangendo teeka wange butale bunga nga teeka wali nga tukwata obuyinza singa kino kiba kikoze eki kiganye yes kwa sijja kugamba nti simanyi oli oba oli kuba omuntu omutuufu yenze tolabayo mulala asalabayo mulala olaba abantu bamanyi okugamba nti ndi mutuufu ninga ebyaddala si batuufu olumala okufuna obukulembeze badduka babulawo netutandika kunoonya ate oba MP namba kyoba tumusanga nze siri wakunoonya nze abantu bagenda kuba beekanga n'okwekanga nga batuuseeko abaali awo nga komanda yes Robert Bastayo nga MP atuuse MP ye komanda nga ntuuse lwaki ndi muntu wa wansi wakati mbigambo bikwogereddwa bingi nnyo bagambye honorable komanda olimbega kuva mu government bakusindika ku kitebe obiwulira otya eyo omanye ebiseera ebisinga nga toyogerwako omanya bumanya nti olina obunafu era abantu abagezigezi singa olaba nga tewali bakwogerako lwaki lwobaako woteeka sente abantu basobole okwogerako ekinjogezaako gemaanyi nga tesiina wenteeka sente one Nansana municipality yonna nagipaintinga commander president the siina billboard nga teriko president ye protest vote lwasooka twagala buki twagala buyinza so amaanyi gonna goolaba nga buli wamu bayimba komanda waliwo kye bayita ekisa waliwo kye bayita okwagalwa Nansana enjagadde buli wodda Nansana njagaddwa lwaki njagaddwa ndi mutuufu kati abaana abo boona boolaba bambala combat nga ziriko NUP commander Engineer Stephen Kawesi ago gonna maanyi kwagalwa kibiina kwagala musoboliko ne mukalulu ka gondi kanalukoola embeera wagiraba zidrive motoka ez'empanvu ne kulasita akalulu kalinga waliwo campaign abasajja baagigana embeera yali wano ngezezaako byonna banzibye seneza bazitutte abasajja motoka yange baagigaanira walayi baganye jimpa nabagamba mwagala kale nzijeko gundi nzijeko ebyombe nateekako jabijjako nemotoka mujinzirize abasajja bagaana okumpa emmotoka so nsaba omuntu yenna ndowooza muwulidde kibuuzo kiri kye baali bagamba nti komanda iba nali nyambadde saati kyeyo so lindako kati ekyansibisa akapeesa k'ettaayi nebannaye buli wafuna ekyambalo olaba ng'ekyamaanyi kati esaati wanagijjawa ziteeke mu kinene tabu eri emotoka si yekozesebwa okulambula ennyiriri motoka yange eranzi esaati nagijjawa ate ku kiteebaawo olaba ondaba ndi mu jaketi eyo kwenipi wali omusana gwokya simanyi wanakola anti wama we twavaawo na omusana gwatwokera ku kiteebaawo omusana gwatwokera ku kiteebaawo
simanya abantu bananyumirwa amawulire nga bwe tubadde tuganyumirwa. Kale awo woolaba omukulu bwe twamubuuza ku kigambo ky'okuba nti mbega n'atugamba nti omuti oguliko ebibala gwe bakuba enkonyogo. Yagamba nti aw'amaanyi gwe bayogerako oyo bamuyita komanda Kawesi 001. Olaba amaanyi gayogezaawo yawo yali ayogera biki? Bw'owulira ebigambo ebyogerwa ku bbaawo nti jinzirize abasajja bagaana okumpa emmotoka, so nsaba omuntu yenna alemesa emmotoka yange obutagimpa mugimpe ngende mu kalulu nayo, mugimpe ngende mu kalulu. Kino mbasaba mugimpe, talina tabu. Eri emmotoka si yekozesebwa okulambula ennyiriri, emmotoka yange enganzi. Kanziremu okubuuze kano ddala kituufu oli mbega? Mukadde wange, ekibuuzo ekyandiga 1 kyetaaga osooka okutegeera mbega kiki. Kati omuntu ayinza okuba nga mukuwa buwagizi naye ng'ekigambo mbega kye kitakoze eki, naye kyenjagala bategeeza kiyinza okuba nga ffenna abali wano nga tewalinga kutegeera kye bayita NUP, nga tewali ansinga kwagala Robert Kyagulanyi Ssentamu. Sebo nze 2020 nali nzija kuba president, mu kisinde kyange ekya Youth Power, era amaanyi gennina wano nze na standing down oluvannyuma lw'okutalaga Uganda yonna nga bampadde consultation papers, okutalaga eggwanga nga buli wamu Robert Kyagulanyi Ssentamu yaliwo. Wakati mukakasa nti buli wamu Robert Kyagulanyi Ssentamu nga yali aliwo, enkambi yange yonna nabagamba tu standing down tuyingire people power. Nabakakasa paka bwe baatuka ne bakkiriza. Sewo nze najja mu people power, nalina ekisinde kyange ekya Youth Power. Era ekiri wano amaanyi gange gonna n'okwagala kwonna njagala Robert Kyagulanyi Ssentamu atule mu ntebe. Ddala tukisobola obukulembeze. Ekibuuzo kya mbega ndowooza mukiwulidde engeri omukulu gye yakyanukulamu, temwina kye mu manja. Naye Kawesi engineer ndowooza ojjidde mu timing nkyamu. Walina okujjira wali nga bakakuuma kaadi okakasensi nti kaadi bakuguzanguze. Yagamba ali mu mabanja obukadde 600 n'omusobyo bwagenda ng'agula kaadi, waliwo ebigambo bya mukyala we bambi byayogera wano wembijjukira, soke tuulye ku bigambo bya mukyala we. Tano wagifunye dda. Ekimpa obukakafu nti eyo kaadi yonna gifunye dda. Mukama wange awundi yonna genda Nansana division. Wawerekedde omwami? Yenze kenyini ate yenze mama w'abaana ate nze amukuma buli kimu yenze. Mama w'abaana ate omubwate ate yenze mama Nansana. Nze kubatula bataata. President waffe nkakasa bingi nga kadi. Njatandikire kasoke mbuuze ku mukyalo ono then tujjewo. Ye mama w'abaana nnyo musozo kulaba. Kale sebo nange kusanga. Amanya gaffe mukwa. Amanya bampita Kawesi Amina. Wawerekedde omwami? Yenze kenyini ate yenze mama w'abaana ate nze amukuma buli kimu yenze. Mama w'abaana ate omubwate ate yenze mama Nansana. Nze kubatula bataata. Stephen Kawesi NUP commander yenze. Ebyo bigambo bya mukyala era yatugamba nti yamwerekedde mu manya g'ekitalo. So ebyo ebigambo ebyo ab'e Nansana byonna omusajja bye yakozesa ebigambo 7,000 mu interview emu amugamba nedda, please you have painted Nansana with the Bobby Wine but togenda kwasa. So bwetu omusajja waffe teyafuna kaadi, parliament yagirabako, tewali kyakola. Wakisibateera wano munzikirize mbalekere ebigambo bino binyumidde nnyo. Bigambo bino binyumidde nnyo Kawesi n'atusonyiwa okuzanya bwe tukuddamu. Naye kambalekere wano wulire dream y'omusajja gye mwashatarinze yonna ne mugiyiwa ku ttaka. Njagala ngibalekere wano paka nga tukomyewo next time. Nze mbatadde
ngenda kubanga mbateerayo wano ne kale kasooke tuwulirize n'ekirala bye muwuliriza biki zengeeze. It's my dream to go in parliament. To go in parliament. Ekyo kyekirooto kyange. Ekyo kyekirooto kyange. Yingira parliament. Kinali njagala. Nze n'omusaala ne bandigututte gwonna naye nga ndi mu parliament.